Another thing I wanted us to consider is the Bible study principles in this one. I think studies olunyiriri oluva mu Isaiah oluwa guidance ne counsel on how we need to study the Bible. Isaiah 28 verse 10 egamba, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Bible etuwa amagezi okusoma Bible mu ngeri efaana bw'etyo, kigambo ku kigambo. Mu Luganda agamba kuba kiba kiragiro ku kiragiro, ekiragiro ku kiragiro, olunyiriri ku lunyiriri, olunyiriri ku lunyiriri, wano katono awo katono. So mujja kulaba nti ebyawandiikibwa tubijja here and there. The whole chapter like that. You can read it for a story or getting it, whatever it is. Therefore, Bible study mukama atukubiriza okujja wano katono ne wali katono olw'ensonga nti olwokuba nti Bible yawandiikibwa abantu abawerako kumpi abantu banamba 5. Oba oyagala owulire kye bagamba ku a particular topic, oyagala owulire Isaiah kyagamba ku kujja kwa Yesu, I'm just giving an example. Oyagala owulire Matayo kyayogera ku kujja kwa Yesu, oyagala owulire Peter kyayogera ku kujja kwa Yesu, olagenda okulanga bikwatagana. Bw'osoma Bible bwetyo ojja kulanga tewali mpawa. So tekitegeeza nti tewajja kuba olunyiriri oba lumu oluzibu. Naye ennyiriri oluzibu bwe luba nga lubaddewo, temuddira ennyini ne mulayininga ennyiriri ezogera ku kintu kyekimu ne mmanya nti okay lwe lulina okuba nga lufiitinga mu zino ezilines up, so sikudya zino zonna ate ne muzza ku lunyiriri omutakola ki mutalines up. So principle y'okusoma byawandiikibwa is we study here a little bit and we get another verse from there, as you're going to see in this study. Mugenda okulaba Bible, it begins to make sense. Ate yawandiika mu ngeri eyo also to protect it. Kubanga ebintu bino ebimu bya buziba, senga byali overt, byandibadde Bible oluusi efuna obuzibu, kubanga waliwo eyogera ku bantu here and there, abandi badde basogidestroyinga ne bagisuula eri ne bantu gino, naye bw'ojjanga gisoma carefully, these things shine out and come out as wonderful gems. Kale kaakati tutandise endowooza for that one, katandike tugende mu kyokuyiga kyaffe. And somebody has a comment. Kyokuyiga kyali kigenda kubanga kiri twogera ku inheritance. Tujja kubanga twogera ku gundi yange slow, so bear with me. And the idea is we're going to see that we're closer than angels. Bwe ngamba nti we're closer than angels, kitegeeza waliwo abalala abasing, betuyitako okusinga angels, katugambe oba ntegerekese. So ngenda bawa chronology of creation. Olw'ensonga munali njogera Pastor Muyinga alina enzikiriza egamba nti Katonda bweyatonda ensi n'eggulu ng'atonda n'ensi yaffe we yatandikira. Tiawo generally ebintu we bitandikira. I hope I'm not misquoting her. Tewali eggulu ddala gye tugendamu. Eggulu liri kabaka Yesu atula mu bulamu bwaffe, Katonda atula mu bulamu bwaffe because we're the temple of God. Demugana nedda ekyo, we are the temple of God. Mukama atuyita bw'atyo, not in the literal sense, but in a symbolic and spiritual way. There is a place called heaven. Katonda was outside of our environment when he was creating this world. Yatukole eggulu lyaffe, which is the atmosphere. Bible beyogera ku ggulu lyaffe, beyogera ku atmosphere yaffe, omubukira ebinyonyi n'ebifaana bwe bityo. Naye he lives outside of that space. N'atukola n'ensi yaffe. Kaakati kyenjagadde okukakasa ku ensonga eyo, kwe kulaga nti waaliwo Katonda ng'atonda, waaliwo already ebitonde ebirala. Bible etuwa obukakafu nti waaliwo ebitonde ebirala. Kambaawo olunyiriri olulaga ekyo lugenda okulaba wano. Kompyuta eri so ejja kuba ntonotono, naye story eyo tugenda gisanga mu bitabo kya Yobu, olunyiriri lwa Yobu. Yobu mumanyi bulungi stars, kubanga language Bible ekozesa language eno, and it makes it very good for studying. Okutegeera katono wano katono katono. Okay, I hope you get it. Anyway, katulabe who are these morning stars so that we can know nti Bible tulikola ki tugitegera bulungi. Luganda katugenda wano mu Luzungu.
Kati okutegera stars wali abayimba in the morning stars. We see another reference to stars mu Revelation 14, Revelation 12. Then agame here a little and there a little. With his tail he dragged a third of the stars out of the sky and threw them down to the earth. He stood in front of the woman in order to eat her child as soon as it was born. But what I'm talking about, he dragged a third of the stars out of the sky and threw them to the earth. Wano Katonda ayogera ku stani yakasuka emunyenye wansi. Emunyenye ezo phrase gyakozesezza abayimba the morning stars. We just want to discover who the Bible is referring to when it's mentioned talking about these stars. So katulabe musonye computer erina glitch, so it's slowly. Mu Luganda musoma mwagadde on the same verse. N'omukyala gwago ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emunyenye ez'omugulu. We're trying to find emunyenye zino sobanga zemunyenye zayimba ku luli, but what are these stars? Tulabe Bible how it opens up these mysteries. He to open the mystery of the morning stars. One tugenda kutegeera bulungi wano. Then name the devil, the Satan. This is a verse from Revelation 12:9. Ayogera kati wali twalabye nti a third of the stars were thrown down. Naye in the same chapter. And ayogera referring to the same group. Naye this time akozesa linnya ddala ako James lyakozesezza. Agambye name the devil or Satan that deceived the whole world, was thrown down to earth and all his angels with him. Wali wagulu verses at what the number, a third of the stars, when we're seeing these are the same group as angels. Era emirundi mingi abasomye Bayibuli twogera nti ekimu ekyokusatu eky'abamalayika kyakasukibwa ne Sitaani ku nsi. Naye ng'ate verse wali egamba ekimu ekyokusatu kyabaki eky'emunyenye. So emunyenye bali abayimba, we can now agree nti emunyenye were angels abayimba nga ensi yaffe ekoze etondeddwa. Katugende wano, this is the news comparing the two verses. The tail dragged the third of the stars. Ate wano mwansi oluli wansi nogamba all his angels in the same chapter, verse 12, 4 and 9, and verse 12 and verse 9. So the angels abayimba ku luli Mukama lyabuuza wali bamalayika. So bamalayika baaliwo before we were. Ensi nga tennatondebwa eyaffe nga musingi gunateekebwa, bamalayika abaaliwo. Ye Katonda bw'atonda ensi empya, there was rejoicing. Mulowooza lwaki they shouted for joy nga Katonda atonze ensi? Why would they do that? Why would they sing and shout for joy? Why? Any answers is welcome, but none. What was wowing about the creation? Anybody? Nze ndowooza nti bano bamalayika baba baali baweereza Katonda. Katonda buli kye yakolanga nga kirabika nga kirungi, bo baali bakisanyukira. Katonda mu maaso gaabwe mutukuvu, naye buli kye yakolanga nga kiraga obulungi bwa Katonda nga bakisanyukira. Nga bw'obeera n'omuntu, tugambe n'obeera n'omukyala omwagala, oba naye ate omukyala n'azaala omwana. Kakati you love the wife but also you love the child avudde mu kyo. Okwagala okwo nze kwe ndowooza baasanyuka nti bamwagala ate atonze ekintu ky'ataddewo nga bakisanyukira. Amina. Thank you, Uncle James, for that. Kubanga Katonda nsaba kwongerako erinnya Mwanga kalina abiri balamusizzaako bannemwe. Bwe yatonda ensi oba bwe yatonda omuntu na Adamu n'alaba ng'omuntu mulungi n'asalawo omutondera omubeezi. Kale ne Yesu yennyini ne Katonda bye yatonda byamusanyusa. Kale nga kyendowooza nti ne malayika zennyini ezaaliwo nazo zaasanyuka nga ze zaavaako essanyu eryo n'okubanga they rejoiced. Amina. Sebo omulangira oyogedde bulungi era y'ensonga gye banenoonya. Katonda bwe yatonda ebintu baali tebalabanga a new breed of beings Mukama betonda, ate nga bano zisama batonzi mu kifaananyi kye.
yagamba mujjukira yagamba katutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. Bwe yamala ng'amaze waliwo tusoma mu Genesis Katonda agamba nti when he saw everything was good, yatonze Katonda bw'agambira nti everything was good. Ensi neteekwa okuba nga limakunale nga yeewuunyisa ate nga bamalayika n'ebitonde ebyaliwo baali tebakisuubira tebakirabangako. It must have been beautiful. And olunyiro oli ku verse bagambye and they shouted for joy. Mukama akola ebintu ebituweewuunyisa. Nze ndi artist waliwo enkola ekifaananyi oli najiraga hey wow nga kiri mulabikidde bulungi yange kenyini yakisiize waliwo mala okola ekifaananyi standing back nga oh this is good. This is good. Naye ne Katonda bwe yakola ta paint brush ye n'asiiga omuntu n'amukola w'abeera, it was a beautiful, beautiful place. The angels and the sons of God shouted for joy. They could not hold it. Kale katulabi mu bwakabaka obwa Katonda in all his creation waliwo bamalayika ng'atonda ensi, tetutonda in a vacuum. Our universe has always been inhabited. We were the new kids on the block, if we can say that. Mukama we tutonda, we're the new kids on the block. Bw'amala tujjako engalo, bamalayika bano, the morning stars, together and all the sons of God shouted for joy. Kati njala tukitegereze, who are these sons of God? Analoza sort of answer, who are these sons of God that were there when God was laying the foundation of the earth? They were shouting for you. Who are these? Can somebody give us some? Amen. Who are these sons of God? Abakajanja kuda Katonda emabega vanyuma babuli kiki tuliko tubadde tulaba kanziremu emabega kale for those who are just joining us. Katono nnyo nti tulaba ensi yaffe bwe yatondebwa tetondebwa mu vacuum. Katonda yatonda ensi yaffe nga waliwo already other beings abaliwo. Tulaba akwalaba bamalayika mu lunyiri oli wano ku screen lwe mulaba olwokuna olwomusanvu lugamba when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. When yali abuuza no Yobu nga amaze okulwala COVID alwadde skin eyonoonese, Yobu yatandika okwebuuza Katonda n'amukaya n'amujja naye Katonda n'atandika omubuuza ebigambo bino munyizi nebbizi nataddewo nti where were you when I laid the foundation of the earth? Ekitegeeza nti Yobu yate of course yaliiwo n'amugamba tell me if you have understanding. Yobu yali quiet. N'amugamba when the morning stars sang together and all sons of God shouted for joy. Tuvakulani those morning stars that sang were the angels. Mukama akozesa stars to describe angels. There are good stars and bad stars. In this case, these were angels of God that shouted of God. Who are these sons of God that shouted for joy according to the scriptures? Waliwo ku foundation of the world Mukama ng'agitonda. Baana ba Katonda. Yes, awo baali bamalayika baaliwo kuba Bayibuli egamba nti ku ntandikwa Katonda yaliwo ne bamalayika be ne Sitaani. Sitaani naye nga malayika, kale ekyendowooza nti abo nabo baali bamalayika. Naye abawuddemu wano naye tugenda temwera kiraba agambye when the morning stars sang together and all the sons of God. So it cannot be there are two groups of beings. By angel bali ate ne bayise sons of God. N'ekyo tekiba kinabuzi katugende maaso kirabe kubanga kijja twongere tugulira ku bulino tutegeere sons of God abalala baaliwo mu Luganda wuuyo asokusoma mu Luganda asokugira nga alisoma anybody can read that verse just to kwongera nti abaana ba Katonda bano nga baleekaana olw'essanyu tebasobola kubanga baana ba Katonda abali ku nsi nga ffe naawe kubanga ffe tetwaliwo ng'akola ki ng'aleyinga emisingi gyaki y'ensi eno waaliwo bamalayika ate ne bayisa abaana ba Katonda. In other words, in the context of twakumanya nti ensi bwe yatondebwa waliwo abaaliwo bamalayika baaliwo kati ne bana abaana ba Katonda bakola be baliwo abo. Elizabeth wadde bulungi yansa naye yansayo tetwaliwo at that time. So waliwo abaana ba Katonda abalala. Kati tugende maaso kati tulaba okujjanga olwayagala kuddamu genda maaso tulabe answer. Mujjukira olunaku lumu kanzireko emabega no olunaku lumu ani amanyi verse tuli mu Yobu. One day kansomera olugendo luno is interesting then mujja kulaba how it ties tumanye who this class of sons of God were.
One day, the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. That came to present themselves before the Lord. Bebaluwabo nesta najiramu mulunyi luno otamala biseera mu Luganda lulo nti olunaku lwalimu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Katonda ne Sitaani najiramu nga mwabo. Kitutegeeza nti waliwo representative, waliwo ensenda Katonda yatonda ezitaayonoona nga ezikulemberwa abaana ba Katonda nga bwe tulaba Adamu yali mwana wa Katonda. Sitaani showing up mu kifo kya Adamu kubanga addeyo ki obukulu bwe yakyuzinga Sitaani okuwuliza ebigambo bya Sitaani okuva ku bya Katonda. Sitaani atinga up ownership y'ensi eno, prince of this world. Abaana ba Katonda bagenda okulembera okukiika mu meetings zatulanga mu ggulu. Ne Sitaani showing up, Mukama n'ambuuza ovaawa. Verse 31 namugamba nva kutambula ku nsi yange back and forth. Nga nanyini yo. Well, he was actually his owner up to then, but we surrendered it to the devil. So abana ba Katonda bano, they are the representatives. Nga Adamu yali omwana wa Katonda nga tugenda okola mu njiri luno bwetugenda Mark Luke awajja chronology of genealogy ya Yesu. Lucas Joseph yazala gundi, yazala gundi. We can't list all of your pound. It was the end. Katulabe how Adam was this son of God. Abadinga Adam is dying on Agamba what? Katiwana Yugamba, the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mael, the son of Canaan, the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, son of God. We are the son of man. We're a result of procreation. Adam tiyena kundi. Adam tiyena kundi. Kubanga gana connection gava tuzaliwa. Adam yali mwana wa Katonda by creation. So he was the representative, was supposed to be the representative of the humanity. Singawa yala tawadde shifoche mugulu muchocha stano genda yo Adam yanabadde akika ne abaana bali abalala abaana ba Katonda abatwala ensi endala. The other worlds olinjaddu balaga lulima salutadde wano bulungi naye tulaba nti Katonda batonda ensi. There were other worlds that he created along this one. Kati meeting eyo abaana before the Lord abantu bava mu location endala. These sons came, they came bajja meeting ya Katonda ne Sitaani. They weren't in heaven. They came from other places. They came from other planets, I should say. Era bw'otunuulira eggulu lyaffe ekiro ne nga bwe mulaba mu kifaananyi awo. Each of those stars, some of these are galaxies, big places. Terisooka kubanga likalu lyonna nga ffeffe kaffe tulimu. There are other, I believe, and according to scriptures, waliwo ensi endala Katonda zakolaki zatonda. So ensi yaffe egenda okutondebwa nga mulimu ebitonde ebirala. Era Bayibuli tugamba maaso awo waliwo eyogera maaso negamba nti waliwo the powers and I mean high places. Olunyira omutero bulya mu bwengulu eyo waliwo amasaza. Kati nganze bwe ntwala California ne Southern California, Hawaii na biki. Waliwo amasaza ga Katonda agalimu these sons of God nga Adamu yandibadde senga bera tempted n'ajemera Katonda ekifo kye n'akiwaani Sitaani. Era olutalo lunene luliriwo kakati Mukama Yesu kujja Sitaani ku ntebe gye atuddeku ku nsi kuno agituddize ng'enteekateeka bwe yali. That is the whole picture, the whole struggle gitumu ng'abantu n'ekibi n'okwonna ne Yesu okuwaayo obulamu bwe. Kutununula tuzzaayo kweddiza nsi eno okugijja mikono gya Sitaani kubanga twagiwaayo bwe twakyajamira Katonda mu Garden of Eden. Kale katuyongere mu maaso. So katutegedde kyembadde gy'abantu tulabe nti ensi yaffe yatondebwa bulwadde waliwo ebitonde bya Mukama ebira. Tetuli isolated. Tetuli sifefe kaba yatondawo. Sifefe katuliwo. Era kyenjagala waliwo natadde verse waggulu.
eyagambye nti obusika era tujekira obusika wali obusika Mukama bwafuna Yesu bwafuna niye ekifuula obusika obulungi kyeki muloza kyekifuula obusika okuba nga kyakweyagaza senga omwana abadde azaddwa bw'omu nenzala nga nzadde mwana omu nemusikiza ebintu byange byonna oza omwana asanyuka naye tasanyuka ngo asikidde ebintu ng'alina ne baganda babala 15 bennonzeemu ye okuba ati omusika obusika bwe tugenda okwogerako wano as we talk about the inhabited universe bwe tuba nga waliwo abalala Katonda be yatonda n'asalawo nti Yesu asikira ebintu bino above all the other created beings then kiraga nti Mukama amuwadde favor oba amuwadde okwagala okwenjawulo wadde ne bali bonna akola ki abaagala so njaga tugende tulagire maaso tugenda okugenda wano twogere ku Yesu linda kono olunyira badde njagala luno ndowooza olunyira badde tusome olugende ku principalities mu Ephesians atugamba nti waliwo principalities empagambye ndala agambye to the intent that now unto the principalities and the powers where in the heavenly places might be made known through the church and manifold wisdom of God. Akagamba akakali mu yero kongera kakatiza ebyenjogedde nti abaana ba Katonda bali they live other places in the universe and when they're referred to as the principalities and powers in heavenly places what looks empty page emu waliwo abuuza ekintu byonna kitegeerekese kutegeezaako okugamba wano nti mu nsi wetondebwa waliwo already ebitonde waliwo ne amasaza mu ggulu Katonda bw'agamba nti is the king of kings tasokanga king of kings just nga waliwo ka earth kokka it means is the king of the entire universe erimu ensi zetulabangako ffe ng'abantu we are quarantined tekyova tetumanya balawo scientists nako bakola gone bakira space balawo there's alien this alien that no kizibu okufuna those alien species okujja kubanga tuli quarantine twayinoona Mukama tasobola kukkiriza bitonde bibirala kujja casually ku nsi kuno because ensi yaffe erimu ekibi but that will be for a time and tugenda kubeera release nabo batandika tubeere nga tusobola kucommunicate with each other nga sitaani asibiddwako n'attibwa n'abagolobezi be so there are principalities out there kyembadde kyatwetegeeza mu Luganda ndoza lwero gundi musomi ofitali olwaleero katugende maaso tulabe so this is the hierarchy waggulu tuna good throne James wadde nakyogamba ngamba kansomewo badde yagasome mu Luganda okay kale kanduteekaawo computer is slow naye katulabe ebine lutuwa luulu soma kano ng'ayita mu kkanisa Katonda ayagala amanyisa amagezi ge amangi eri ab'amasaza n'ab'obuyinza eby'omu ggulu. So Auntie Elizabeth abaana ba Katonda bayogerako be abali eyo obwera bakafaanagana ka universe oba universe yaffe galaxy tulimu obyomulaba ng'ebire byonna bimulanga ebire those are galaxies that have billions and billions of planets and in places era kyeneesunga ennyo mu bintu ebyo nga Mukama zinatwala mu ggulu kwe kulambula ebifo ebyo we will be able to fly by the mount wings and travel places we will be able to do all that okulambula ebifo ebyo for eternity ebifo ebitayanoona ebifo ebirungi the future ahead of us is so beautiful era nze bwe njoozaako mpulira nga nkoze ki nga emmeeme yange ebugumiridde kakati hierarchy of authority efaana bweti computer edition mukitegedde nti Katonda atula ku ntebe waggulu then balimuddirira be bamalayika kubanga these live in his presence maaso ga Katonda waliwo bamalayika abayimba abakola batya abamuweereza these are some of his messengers they live in his presence kakati bwe tuba ku level eno tutama the sons of God aba living ku other planets ensi Katonda zekola ki zeyatonda the representative heads Adam yandibadde omu ku abo those also there kakati katulabe omuntu agwawa who is man omwandiisi wa Bayibuli yeebuuza ekibuuzo kino Zabbuli agamba atya omuntu wa Bayibuli yawandiika ekintu ekyo n'abuuza
What are human beings that you think of them? Mere mortals. Mortals manchi kitegeeza wanange. Mere mortals tuli bantu abafa. Abantu abagezaako omunsi muntu otwelevating anti awo mutafa ate mutekola ki. Mere mortals. Omuntu in his fullness is a mortal afa. Subject to death, subject to sickness, subject to disease, subject to other infirmities, subject to hunger. Who is man? Tulabira angels, those are majestic beings. Bali munsi yabwe, Yesu balimu muntana, nga bazomuzukiza waliwo bali kuba 15 abasirikale 10 centurion. Bamalayika, I think bali babiri obwomu yajja bonna ne bagwedi like dead men. That is the majesty of those beings. Fe abantu tuli bantu buntu tufa tulwala. Who is man that you should think of them? Omuntu wazabuli Dawudi kyali yeebuuza Mukama muntu yani osomujjukira. That you care for them, for that has made him a little lower than the angels and has crowned him with his glory. Mukama betonda mungeri yatonda wansi wa malayika, of course. Nina atuwekitibwa kye ffe twenyumiza nti ffe were made in the image of God. Kizuka okutunia Fred noloza nti ndi mu kifaananyi kya Katonda engeri gye nfaananamu. Naye bwe yali yakatutonda, I'm sure Adam nga yakamuggyako engalo bw'ati, he was truly reflecting the full image, likeness of God. Mukama teyeesigalizaayo. Naye Dawudi wano atunudde emyaka giyiseewo alaba omuntu kyeki, omuntu afa, obutafa tetwabuluzinga dda. Who is man that you consider him? Mu Luganda luulo. Njala tusome mu Luganda ne Muzungu bana tuwongole zitegera. Agamba ate James gw'osoma leero, omusomi waffe taliiwo wa bulijjo. Omuntu kyeki gwe okumulowoozaako, omwana w'omuntu gwe okumufaako. Ozaako katono okubanga bamalayika, omutikkira ekitiibwa n'ettendo. Ekitiibwa n'ettendo ebyo tumanyi twabiluuzinga. Naye ekitiibwa ekyo omuntu omu yali ayogera ku kitiibwa n'ettendo. Waliwo ebisolo ebitiibwa Mukama yali atuwadde okuba nti ffe tukulembera ensi eno n'ebintu byonna. Ebisolo ebimu bitya omuntu. N'empologoma egimala eri abantu oluusi yenze. Normally they fear people. Ebisolo ebisinga bwe biraba omuntu bitya omuntu. Tulina ekitiibwa ekyo. Some of them see that oba kiki bitutya. Nye Mukama yatuwadde ekitiibwa ekyo n'ettendo nga bitadde ku muntu. Bw'otunula omuntu neweetunuulira nze neetunuulira oluusi ndaba amaaso gagakola bulungi obuze eriiso litonda atya. Feelings, everything, emotions na biki Mukama yali atunze mu ngeri esinga kooti obulungi. Kaakati n'agamba wano mu Lunyiriri n'agamba batya. Mu biseera bino eby'enkomerero tugenda okulaba omuntu ow'enjawulo wuuno has in this last day spoken unto us by his son. Kaakati ono saana ono getukola agenda kwawukana ku bali ba sons be tulabye ba representative kubanga ate ono amuyuwako ebintu ebirala bingi. Has in this last day spoken unto us by his son, whom he has appointed heir of all things, by whom he made the worlds. Mulaba akagamba ako kapitulo mukalabe akagamba akasembayo, by whom he made the worlds. Yandigambi singa yali nseemu yekandi ngambi ka esa kutekandi baddeko. So kino kyongera okutegeeza n'okukuumiza embagambe nti mu nsi eno ya Katonda tetulimu n'ebitonde ebirala. Omuntu yese ffe twasemba okutondebwa kubanga emisingi gy'ensi okuteekebwawo nga bamalayika we bali n'abaana ba Katonda abali mu nsi ze twogeddeko wali ezo the worlds nga we bali already. Naye katulaba Yesu wuuno akagamba akakulu kijjala tuleme kumisinga. He has appointed him heir of all things. Kitegeeza ati kateke mu Luganda wano. Bebulaniya 2 ddaaki mu nsangi zino ez'oluvannyuma n'ayogera naffe mu mwana gwe yawa okusikira byonna, mu oyo mwe yatondera ensi. Olaba ensi Oluganda lutasobola kujjawo lulo gye twali mu Luzungu wali awo ensi ezo ayogera ku mu Luganda ensi n'endala. Mukama bwe yatonda ensi yatonda n'ensi endala gye twali mu Luzungu other worlds bwe yatonda ensi. Naye ono gwe yawa okusikira byonna.
byonna kitegeeza ati bannange kitwalira bunti ensi ziri endala zonna, right? N'amasaza gonna, obuyinza bwonna, yamu okusikira ki byonna. Yesu yatufiira ku musalaba, yajja n'awaayo si mutono. Olunyiriri tugambe nti gwe yawa okusikira byonna. So bw'oba omanyi Yesu nga bwe twalaye last week nga ye judge wo, ye advocate wo, ye witness, ate is your savior, ate ye yetwala byonna, bw'oba omulina what connection, that's the most precious connection mu nsi gye tusooka okufuna mu Yesu. Kyemuva mulanga Yesu tumutwala ng'omuzannyo. Sitaani agezaako kuwotalinga ddala ekifaananyi ky'oyo nannyini byonna, tumutwale ng'okusaaga, tumutwale ng'ataliiwo, tumutwale nga gw'osanga obusaanyi busengeso n'osaako n'otambula n'ogenda n'omulekaawo. Yesu eyatufiira ku musalaba, olunyiriri tugambye gwe yawa okusikira byonna era mwe yatonda ensi zonna. Status ya Yesu ekoze ki? Erinnye. Okuva last week twasoma status ya Yesu ekola ki? Eyongera kulinnya, kwambuka waggulu, si wa muzannyo. Akati weyongere maaso. Katuli ku Yesu, bali ebitonde byatukoze ki? Tubivudde kagamba atya wano mu Luzungu akagambo kansanyusiza kano. Who being the effulgence, yetula book of his glory, and the very image of his substance. Good news, in the Good News Bible, he reflects the brightness of God's glory and is the exact likeness of God's own being. O Yesu, sikatinga alikunsi wejja kunsinga alikusalaba, he didn't reflect that. Nekatinga yambuse muguru, he is the exact likeness of God's own being. Yesu oyo. Kwegamba yamua okusikira byonna ne okumufaanana byonna akola ki? N'abiteeka mu Yesu. Tewali Katonda kyesigalizaayo. Mwoyo omwana gwe yawaayo, gwe yariskinga okujja ku nsi alokole ffe abaali bakoze ki? Abajeemedde Katonda. So Yesu tumutwale nga ki? Nga muntu mukulu tuno. Wuno agamba obuvunaanyizibwa obulala Yesu bw'alina bubuno oyo gwe tulabye. Ayawukana ku bamalayika, ayawukana ne ku ba sons of God bali abalala, kubanga abo bennyini tabagamba nti tabafaananyanga nga Yesu bw'akoze ki? Bwamufaananyizza. Agamba atya awo? Upholding eddoboozi yange ly'entabi kubanga nze nsoma buli kimu. Kati alabika oli busy ovuga ndowooza something like that. Upholding all things by his powerful word, after he provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high. So wansi Oluganda. Abebulaniya 3 wagamba bwe wati. Tino era abeezaawo buli kintu n'ekigambo eky'obuyinza bwe. Bwemala ebyokunaaza ebibi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'obukulu waggulu. Emuwujudde akantu ako? Era abeezaawo buli kintu n'ekigambo kye eky'obuyinza bwe. Mujjukire nti ensi eno Katonda bw'aba aginnyula mu butonzi bwe yeyogera bwogezi. Katonda tekwata bbumba n'atandika okukuba abumba ensi n'agamba nkwatire wano. Ebintu byonna yayogeranga his word ne bibaawo ate negamba fast. Tewali bintu byatondebwa million na million byazi nga Sitaani bw'ayagala tukole ki? Tulukkirize. Bible tegeeza Yesu Katonda yayogera ekigambo kye ebintu ne bibaawo, and that's a God I want to trust. Saagala Katonda agenda kutonda kintu agambeko kinjogedde ne mulinda emyaka 12 ekintu kiteekenge form. Oyo Katonda aba wakwegayirira. Ono Katonda yatonda ensi. Katulaba nti Yesu ate mu kigambo kye Mukama amuwadde buli kimu nti yono Yesu yabeezaawo buli kintu n'ekigambo eky'obuyinza bwe. Ensi omwezi guli on time, ensi yetula mu time, seasons ya mu time, ebintu byonna biri mu bwengula byonna bibeerawo lwa kigambo kya Mukama. N'obulamu bwaffe nga kuwoze eki? Kwotadde omukka gw'olina mu nnyindo zo, ebimera bye tulaba bitulyako emmere, everything is alive because of his word n'obuyinza bwe. Naye bwe yamala okujja okutulokola, babagambye bwe yamala okutunaazaako ebibi,
n'atuula ku mukono gwa ddyo ogw'omubukulu waggulu. Kati Yesu ali ludda bwe mbuuza. Just mbuuza manyi answer muzina ali ludda just for emphasis. James, Yesu ali ludda mu lunyiriri lwawo. Just for emphasis. Yesu ali ku muggulu. Ate ali ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda. Omukono ogwa ddyo kitegeeza ki normally? Nanyi wala wakoze omukono kitegeeza symbolism y'ogwa ddyo kitegeeza ki normally? Power. Olobudde kamba we answer eyo. Omukono ogwa ddyo kitegeeza the power eriko ki? Authority. Mukama atudde Yesu ku mukono gwa ddyo gwa Katonda waggulu muki? Muggulu in a place of what? Of authority. Kati wengula okumanya Yesu ono. Why we need him? Omuntu mini wala alidda wa? Tulabye malayika muggulu, tulabye abaana ba Katonda baggulu, katulaba Yesu ate omuntu alidda wa ye? Bwe okoze layers omuntu yasembawa wansi kubanga twayonoona. Tuli boonoonyi lukulwe. Kyobala nti Yesu yajja no tunaazaako agambye ati bwe yamala okukola ekyokunaaza ebibi twali tuddugazi tuli filthy. Era abamutuganya mu bibi ebyo. Era tugenda kuzikira n'ebibi ebyo. Naye abakkiriza okukkiriza Yesu no bwemutwala atunaazaako ebibi ebyo. N'atumenga nga n'atuzaayo mu kifaananyi Katonda kyatubeeremu oba Yesu kyatubeeremu. Katonda posisa eyo and the beauty of this. Agamba ati awo. Akyaga ku Yesu ani asomera ku luzungu ange mpumulemu. Being made so much better than the angels, as he by inheritance obtained a more excellent name than they. Waliwo bamalayika muggulu. Waliwo abaana ba Katonda abalala bakulembera ensi zonna. Naye ono he inherited, by inheritance, obtained a more excellent name than they. So Yesu ayimirirawo nga waaki? Wanjawulo. Yesu ayimirirawo mu kifo mu bitonde eby'omu ggulu byonna. Ensi zonna ezaatona mu ggulu, powers and principality. Ayimirirawo with in a special status. Etali shared by anybody. And he has obtained a more excellent name. Amanya wano ndoza tugatwala nnyo nga kikulu ku nsi wano Senogaani tugatwala nga si kikulu. Name means amanya mwagalanga mu Bible. It describes who you are. Amanya gabanga n'amakulu. Oli bw'akwerinnya ebbi kitegeeza nti naye Yesu has obtained an excellent name. Eri musaanidde kubanga atwala byonna. It must be a beautiful name. Yesu njaga tumwagala olw'ensonga sitalinga bantu ki, sitalinga bitonde ki birala. Katonda tewaayo his mediocre gift to save us. He gave his what? His best. Oye alina byonna yatwala bonna yonna gwe yawaayo kugenda musala okufiirira gwe nange. Tugenda tunuulya abalala ne tulowooza nti bangi ne tulowooza nti yafiira bangi. No, ne bwandibadde gwe wekka Yesu yali Katonda yali agenda kuwaayo Yesu okujja okurescuinga mu nsi eno egudde. Katulonyirya olugamba. Agamba ati wano era ku Yesu ono. Agamba for unto Elizabeth ali kumutasobola kusoma. N'agamba for unto which of the angels said he at any time. On Hebrews chapter 1 verse 5. For unto which of the angels said he at any time, that are my son. This day I have begotten thee. And again I also be to him a father, and shall be to me a son. Katonda yebuuza nti ani any of those angels nga twogeddeko gwe yagamba ekintu kino yagamba Yesu. In other words, the answer egamba nobody except ani Yesu. Yesu has a special status mu guru in the economy of heaven. Christ is unique. He has the most excellent name. Yeye Katonda gwe gambako nti gwe leero nkuzadde oli mwana wange. Wala abantu bannaffe abadde obuzibu nti Katonda tazaala Katonda ki. He declared him his son. By that he became his son. Okubeera tuyita abaana ba Katonda naye Katonda tuzaalanga mu nzaaliri biological. He declares us sons of God, and then we become sons of God. Yesu is the son of God. Wanaagambye ani ku bamalayika abo
Menaga nti olwaleero you're my son. Answer egamba yes. James mu Luganda awo. Saaziserereko bwerere. Mu 5 wagamba bwe wati. Kale malayika ani Katonda gwe yali agambye nti gwe oli mwana wange olwaleero nkuzadde, oba era nti ndibeera kitaawe naye alibeera mwana wange. Answer egambye etya? Rhetorical answer egambye etya? Tewali. Nze ndowooza okubuuza ekintu kitegeeza ng'ekigamba nti ono yekka gwe nawa kuteeka mu kifo ekyo ekyenjawulo. Oyongere tulabe ebirala ebikwatagana okusoma Afrika. Naluzeemu ndiri amusole. No. Era kyabuuza kyekimu. Agambye atya awo, soma James, Hebrews 1:3. Mu Luzungu, agamba atya? But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool? Ani, kansoma Luganda, ne malayika ani gwe yali agambye nti tuula ku mukono ogwange ogwa ddyo okutuusa abalabe bo bwe ndibafuula akatebe k'ebigere ebyo. Tewali okuggyako ani? Yesu okumumanya bwe bulamu eri ffenna abali ku nsi kuno. Yesu bw'abanga yajje n'afa ku musaalaba ku lulwo, it's time we take him seriously. Bamalayika abali mu ggulu betulabyeko bonna yabafuga. Ebitonde abaana ba Katonda abafuga enkulakula baadamu, ngenda bayita baadamu abakulembere ensi zitabalika, Katonda zetonda ezitayonoona. Yesu yakola ki? Yabafuga. Mu ntebe ya Katonda ku mukono gwa ddyo Yesu kwakoze ki? Kwatudde. Yesu wanjawulo. Oba muntegera bulungi? Wiiki eyeggo talaba nti byonna ye jaaji, ye atone, ye mujulizi ku lulwo mu musango ogwo. Ne tulaba n'omusango ogwo tegugenda gubeera mu kooti osimbe mu kaguli, kubanga omusango Yesu kesi agina mu mikono gye era asoji pulezidenti wakati n'essaawa yonna. Tuli mu kiseera kya kusala musango. Yesu agenda okujja okukima omulangira Kalinaabiri, okukima Fred Senoga, okukima Elizabeth Semakula, okukima James, nga kesi z'amaze disidinga. Twalaba Yesu tagenda kujjana ate abatwale muggulu, ate tuge muggulu batuuze mu kooti, ate bagambe kati kesi eri etya? No, tegijja kuba bwe kityo. Mukama agenda okujja okututwala nga fayiri already emaze okukeberebwa, n'akona mu sitampu nti oyo wange. Then Mukama naye akola ki? Atwala. Kesi ezigenda okusigala nga zikebereddwa, abantu bali facing on their own, babaganyani Mukama waffe Yesu Kristo. Okuzuukira kwabwe kwa luvannyuma, era Yesu bw'ajja bagenda kusigala mu ntaana nga beebase, n'abaana baabo nga bakyali balamu Yesu nga azze bire baffe olw'ekitiibwa kye. Otegedde? Kankobewo eyo nveeyo. Olunyiri olulaluulo agamba atya? You have put all things. Okay. Kale genda James. Hebrews 2:8. You have put all in subjection under his feet. In subjecting all things to him, he left nothing that is not subject to him. Now we do not yet see all things subjected to him. Kakati ffe tuliwo tutambula lwa kukkiriza. Mukama atugambye nti ebintu byonna yamugamba byonna biri under subjected to him, byonna birina kuwuliriza ye. Naye mu kaseera kano tekiringa kye tutalaba. Tulaba omubbi akyakola bubi, embeera ekyali nzibu. Yesu alinga atali in control, but wali Mukama atugambye twadde ekisuubizo byonna wadde temubiraba biri mu mikono gye. In others, there is a time for everything. At some point tugenda kulaba byonna tubitegeere byonna bibeere nga byogeddwa. Right now tusobola nga tubiraba bwe tutyo. Naye Yesu wadde n'amaanyi gonna agatwala ensi yonna tetusobola nga tukiraba bwe tutyo. Tudde okyasooka nga bw'oyagala n'oyogera byogala, tetulaba nti Yesu ali mu buyinza bwe, naye ekyo tetweyinuza. Ng'alabika bw'atyo ng'atalina byonna, ye time y'omukkiriza n'omuwaayo afuga obulamu bwo. Kale katweyongere wano katono. Tusembutina okumaliza leero tujja kumalako 5:30 tujja kuba tumaze. Yamu kutonda atya Katonda wano. Yogera James soma onyambyeko bannange nfune ku mazzi wano.
Hebrews 2:9. But we do not see him who was made for a little while lower than angels. Namely, Jesus, because of the suffering of death, crowned with glory and honor, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Yes. Wabula gwe tulaba ye Yesu olw'ekisa kya Katonda yakolebwa n'abula katono okwekana bamalayika alyoka afiire abantu bonna. Tumulaba ng'atikkiddwa engule ey'ekitiibwa n'ettendo olw'okufa kwe. Yesu Katonda yamukakkanyaamu katono asobola okufuuka omuntu asobola otufiirira then atikkibwe engule eyo obulamu. Yesu for a little while, Bible negambye, for a little while lower than angels, not permanently. There was a time Yesu wajja wano nga bamalayika bamufiidinga bwe yali ng'ali mu ddungu akemeddwa enjala emuluma, bamalayika bamulabiriranga. Waliwo bwe yagwa nga tasobola kutambula, bamalayika ne bamusitula. He was for a little while lower than angels, but that was for only that time and was to serve a purpose. Katonda oluvannyuma lw'ekyo n'aba nti yaddayo mu kitiibwa kye n'amaanyi yonna yali in charge today. So obuyinza bwe tusobola nti tusobola today, they by faith tukkiriza nti Katonda Yesu yali ki in charge of everything. Katonda how he deals with us right now as we summarize the thing. Era wano ayongera okukkakasa kye tubadde twogerako wali nti in these last days he has spoken to us twalusomyeko ali endowooza unto us by his son who was appointed heir of all things. Yesu yasikira ki byonna. In other words, if Christ owns all things, then that awujuzaawo ki kyoyagala. Yesu abanga nanyini byonna ani asobola okujjuzaawo akagamba awo? Ffe abamukkiriza Yesu nga twogera awo osobola okujjuzaawo ki? Yesu nanyini byonna. Then ffe abamukkiriza kiki ekiddireko awo? Kituwa essanyu first of all. Kinyweza okukkiriza kwaffe n'okumanya nti oyo nanyini byonna obulamu bwaffe tunomubwa bwonna for a good reason. Mulabe Katonda bw'atali saagamba mukumpanya, bw'ateesigaliza bw'ayagaliza obulungi. Mulabe kyakola after this. Mulabeyo agambye ate wanasoma njaga omuntu asoma n'amaanyi olunyiro olukulu nnyo. Mulabe okwagala kwa Mukama waffe. Tulabudde ebyo tulabye bamalayika ebitonde by'eggulu ne twogera ku Yesu nga bw'asikidde byonna. Katonda ffe we tuli omuntu bw'ajja okufiira. What happens? Soma. Romans 8:16-17. The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. And if heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ, if we suffer with him, so that we may also be glorified with him. Kaali laba gye tuvudde. Kadi Yesu yasikira byonna. Naye agambye nti omwoyo gwaffe gutukakasa nti bwe tuba nga tuli baana ba Katonda, ate bwe tuli baana ba Katonda, then tusikira wamu also. Era abasikira ba Katonda ate joint heirs tusikira wamu ne yani ne Yesu. In other words, bya Yesu byonna byana byani byaffe. Bw'oba toyagala Yesu, Elon Musk ow'omuggulu byonna byalina byani byo James nange wadde tudde osobola nga tulina kye tulina. Leero oli mwavu, leero obonaabona, leero okola ki? Naye ebyobugagga eby'omuggulu ebya Katonda byonna tubigabana na Yesu. Ate nga Yesu yeekubidde abantu bashalinga ebintu basikira ebintu ne babigana batufunamu obutategeerana oluusi kubanga oli yandiyagadde byobera bibi byonna. Yesu Katonda tali bw'atyo. Agambye mu lunyiriro olwo nti heirs also, heirs of and fellow heirs with Christ. If indeed we suffer with him, okubonaabona we kuli ne Yesu, that we may also be glorified with him. Mukitegedde? Mulaba kati Mukama bw'atwambusa. Mulaba bw'atwambusa oba temukiraba oba nze nkiraba. Mukama agambye bwe tugenda baana ba Katonda nga tugenda kugabaniramu byonna
ne Yesu bitwala bye ndi nanyirike ti byonna olunyo luno lugamba lutya lwa Luganda kalusome bana lutaddeko mwoyo yennyini akakasaamu n'omwoyo gwaffe nti tuli baana ba Katonda nga bwe tuli abaana ba Katonda nga bwe tuli abaana be tulifuna ebyo byonna bye yasuubiza abantu be era tulifunira wamu ne Kristo ebyo Katonda bye yamuteekerateekera bwe tubonaabonera wamu ne Kristo era tuliweerwa wamu naye ekitiibwa wano terujjayo nnyo bulungi ng'ate oluzungu lujjeeyo okulaga nti tugabanira wamu nani ne Yesu naye temufaayo wali nnyini ndazizi ezongera okukakasa ekyo agamba atya Revelation 21:7 agamba atya He that overcometh shall inherit things, and I will be with God, and I will be with God. And I will be his God, and he shall be my son. Agamba gwe nange tyoyawangula alisikira byonna and I will be his God and he shall be my son. Yesu ekizo kyamuwadde naffe kyatuwa awangula mu linnya lya Yesu agenda kuba mwana wa Katonda and he shall be my son. But akagambo kinjaga twayirini inherit all things. Today tonna kyolina ne bamalayika ab'omu ggulu tebayinherit all things. N'abatana bakabaka ab'omu ggulu bwe tulabye abaana ba Katonda balina ensi tabasuubizanga kisuubizo kino to inherit all things. Balina we bakoma naye ggwe nange bwe tubeera mu Yesu bwe tumukkiriza as our savior laba bwatusuubiza bannange. Why don't we take Christ on as our savior and our Lord and we surrender everything we have? We don't have nothing. The nothingness we have, we give it to him, outweigh everything. James, ntegerekise. Am I clear? Ye, mugulu twalabye nti ebitonde ebirajja ebirina tugenda kufuna through Christ. Nga Yesu yafuna byonna. Tugenda kufuna byonna. Sitaani agezaako kubularinga ekifaananyi ekyo lemenga ababuze by'omwoyo biringa ebitayegasa. That's why we don't give it thought, man. Tumanyi what is at stake. Sitaani yasuba bino byonna yabisubwa ayiga ffe tubisubwe tuzikirire wamu naye. Koza n'omutima mubi. Obubi butandikira mu ye. Tatwagaliza bannange. Naye Mukama atusuubiza nti bwe tubeera mu Yesu ne tubonaabonera wamu naye tugenda kusikira byonna. Abantu atwala ani? Yesu nannyini byonna. Katongera kakasaawo. Computer is okay, chooses the year. Agamba atyawo. Matthew 28:18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ekyo kyongera okutegeeza nti obuyinza bwonna ani abulina? Yesu mulokozi waffe. Are you willing to share with us obuyinza obwo bwonna? Muluza Yesu asotutuza mu bifo by'omuggulu y'amaanyi eby'oku ntikko kubanga tuli wamu naye ate tusikire wamu naye. Katusome ennyiriri wano mulabe bannange. Agamba atya mu luno oluddako? Nja kwetaaga no kompyuta nja kubanga ebyekola sibitegeera. Agambye atyawo katugenze mu byobufuzi by'omu ggulu. Agamba atyawo soma. 2 Timothy 2:12. If you will also reign with him. Agambye if we endure obanga betugumiza awamu naye era tulifugira wamu naki? James Silozaliro kulembeddeko LC1. Butali Uganda. Wakikulemberako? Nedda. Abamu tutubeera nkona ba class monitors. Tomanyi na how to say the class bwebeera n'ogyorganizinga. Naye wano Yesu atusuubizza. If we endure, we will also reign with him. Amen. Naba Yesu gy'atujja. Atujja mu bwonoonyi abatagambikako. Abalwadde abazibu. Ensi beekubye. Mukama n'atujja ku leve eyo. Naga tugenda kufugira wamu naye bannange. This is the Bible telling us. Tugenda kufugira wamu ne Yesu. That's why we need him. Sigala ntwagala bukulembeze
Because that's a promise he gives us. We will reign with God. Rubbing our shoulders. Bamalayika nga tuli kuki? Tuli ku top. Waba bamalayika tabagamba nga bagenda fuga nabo ekisuubizo kiri wanga bamalayika abatalinoonanga by the way. Ne bali abakulembera ensi batamwenda tabagamba nga bagenda kufuga naye. N'ebiro bina tubifuna mwani mu Yesu. Katonda gwe yaba ati byonna wali agambye all authority is given to me. Tewali Katonda kyesigalizaayo gwonna obuyinza bwani Yesu. Eyatufiirira gwe nange. Wuyo agambye tugenda kufuga nani ne Yesu. We'll reign with him if we deal with him. Katonda agamba ati awalala. Soma, njagala musome n'amaanyi mu lulimi lulala lugamba lutya. Wano katono, wali katono, abatabaddewo nataddeko n'engeri Bayibuli tusomamu, yetukwiza tusomamu, agamba kiragiro ku kiragiro, lunyiri ku lunyiriri, wano katono, wali katono, mulaba ennyiriri zino ziva, naye zonna zoogera ku kintu ki? Kyekimu, ky'otuusa kusoma mu Bayibuli ng'osomye just a chapter. You won't get this. In fact, later was a chiboka, no chita, in Bible. Revelation 3:21. To the one who conquers, I will give the seat with me on my throne, just as I also conquered and sat down with my Father on his throne. Ebigambo bya mwami and friends enoga makubuya. Ebigambo biri mu Bible agambe kambiddemu bigambo badde okutukamu agambe to the one who conquers I will give the right to sit with me on my throne. Yes, ayogera ebigambo biri. Just as I also conquered and sat down with my Father on his throne. Mukama gyatututte bana. Awangula ensi eno tuwangula by giving him, surrendering our lives to him. Tewali mulimu gwe tunakola gw'amaanyi onakola kino okole kino okole no. Eggulu si yakolera in that sense. Okonkalinga ensi eno kwe kwewala ebibi ento ne weeganyisa ensi eno nogamba Yesu nkuwadde obulamu bwange ontambuze nga bw'oyagala omugondere nga bw'alagira otambuze ekigambo kye eri abalala batamumanyi tukunguliramu ensi eno eri ready to harvest for the harvest is near. Agambye naye awangula enkwezo mu Sitaani n'ebikomo byamu Sitaani atagenda na public peer pressure. Kwa hivyo tukana okuta Mukama waffe si bingi nnyo. Peer pressure. Ate banagamba batya, ate bannange banagamba bajja kunsekerera. Ebintu ebitugana okudde wa Mukama. And we lose. And we don't become conquerors. Naye bwe tusigala kye twakkiriza. Bible nga kyegamba. The one who conquers, I'll give the right to sit with me on my throne. Not only just for one day, but we'll have access to the throne. In the throne room of heaven, in the throne room of the universe, by our connection to Christ. Watch you with Christ on your side. Ebisubizo Yesu byatuwa biri specific. Kati gambo byayagala tusome mu biri specific. We can't just say, no. Study the word of God. Why it makes you be specific? One I be like be specific, you know. Maybe specific, be followed by written word, instruction on how to live our lives. We just can't say to we cannot longer take assumptions. We can be specific. I won't take it. In a minute or two to just winding up. Nagamba ati ndozina Luganda. Agambe amukizani. Katusome Luganda kubanga na chichikula. Agambe kubika sura 3 nywali mweru mu Luganda Bible. Oyawangula ndimukkiriza okutuula awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka. Kunamulondo muggulu anange bwe nawangula nga nange bwe nawangula ne ntuula awamu ne kitange ku ntebe ye ey'obwakabaka. Mulaba nange Katonda bw'atuteeka in those
in a place enviable. I think I'm not going to go to but the other beings that would be deserving. But out of those beings, Baba single way I want some bunya. Atujana to Ramti, Wakabako Wumuguru. Echiku chocolate Katurachika to the subway civilization now, Kufibano no de. Yawayo the best. Yawayo the best. Omana we go Yawayo, you risked him so that he could save you. Kadiba saving her. I just could take a store wali. Kagundi Naga, take him in universe. No, we are so valuable that was willing to give his son for you and me. Negative, to Ghana. Better for you could have a value. That relationship cannot have value in the idea. Wait to know Ganzani, yes, he was willing to send his son to die for, and he did. He was not only willing, but he actually did. Yes, now I will Kuru Okilizia so governor nawe if you go gaga, you know you're now. Agambatia, somehow. Ephesians chapter 2, verse 6 to 7. In our union with Christ Jesus, he raised up with him to rule him in the heavenly world. What do James Nessifayo? Kanzidem some tool and always broken up. Agama in our union with Christ Jesus, he raised us up with him to rule with him in the heavenly world. Banangi. Ebibiri mu Bible gwe nange ngatagede kwa maleka bali abalonge esiba gitonda n'abakulembeza ab'ensenda abaliwo nga balabatonde abala banga tugwa mu kibi nga tuli at the bottom of the bottom fe gwe nange agambye mu Yesu will rule with him, will reign with him. Bible wenda machindi chuka mugumu na ebiri manya nti ekikola ki ekikakasa, it was not an accidental typo the way you are interpreting one. No, this is a confirmation. Mukama has high hopes, not even high, the extreme hopes in us. At value for right now, what he will worth so much more. He's willing to govern the universe with you and me. He's willing to share his seat, his throne with you and me. Angina tukizo kutoka mutebeye. Wano wakafani kiso kuba nkakoza nyaka Biden. Ngakukira kamba James yangu tuleko nange mutebe yange mu White House wali mu office. Tumalo nakulamba nga, you know. But still that doesn't compare. That does not compare to what Christ and the Bible and God is telling us. He wants to rule with you and me in the heavenly, not on this earthly world, in the heavenly world. Mananze bigambe bimpesanyu bimpesanyu agamba ati ono Ephesians 11:2-7 agamba ati, why did he do this? Woni title jinatote kapandika ngaka inaboeleza nakaje kulunyiruno. Why did God do this? Answer anyone. Agamba ati, I hope I'm gonna be clear kangezeko. Hey, it's okay. It's better than nothing. Let me put the phone here. He did this to demonstrate for all the time to come the extraordinary greatness of his grace in the love showered us. Christ us. Katonda ekimukozesa bino byonna okudira gwe nange omwonoonyi lukulwe ali worth nothing. Banange singa mulaba nze nkola mu hospice nolaba omuntu ng'afa ng'avunze ng'eggumba olirengera avunze nga is worth nothing. Ne bagamba mutuweemu $3 nga tosobola ziwaayo kagamba kati mutwaliwo nga not worth even $3 ng'omuntu ali nothing awunya. Kati netuna ngamba kati Katonda ono naye yamufiirira. What did he see in this flesh? But God knows. He wants to recreate us.
They were spectating world. That's hopeless case. He wanted to demonstrate, he did this to demonstrate for all time to come the extraordinary greatness of what? Of his grace in the love he showed us, you and me, in Christ Jesus. Elizabeth Katie, Annie, everybody that's on this mukutu. This is the promise. This is the reason God did this, to show his grace. Grace to cheap grace. One time to grace of God has been cheapened. Grace of God covers our sins and all that and stuff like that. This is his grace, that he lifts us from nothing to everything. We are not deserving of anything, but now he makes us. Everything is available to us at the top, as top can be in the heavenly economy. We are at the top with Christ. What a beautiful story, man. So, nti ensi Katonda teyalibulwa bakuyamba oba bakuteka mu bifo bino. Baaliwo, waliwo bamalayika abajja kuzanga ensi etondeddwa, waliwo ebitonde abaana ba Katonda abalala abafuga ensi ez'enjawulo mu ggulu, principalities and power, baaliwo. Ate ne bwe babayo na kasi yaffe yamujeemera ne tuwona ne tuba nga tuli deserving of death. Olw'ekisa kye n'agamba kandage ensi eno ekisa kyange, n'atugula at the pricelessly, n'awaayo omwana we n'alaga ekisa kye bwe kikola. Ekisa kye kyerabira ebibi byaffe byonna, n'atutuuza naye mu ntebe okufuga naye, n'atwesiga at that point. Mukama atuyambe ffenna as we live mu bulamu buno bw'ensi, as we walk this path, okujjukira nti Mukama did everything so that we can get everything in him. Okukwagala okwo nze nda tekwenkanika, ensonga bwe banga tona nsonga ddala ekwagaza Yesu n'omutwala seriously. This should be one of them. Ensi egenda nisuubiza, ngenda ne ngamba, singa ngambye ono James nina milioni 10 za Uganda, milioni 10 za Uganda, billion kazi bakoleramu in Uganda. In Uganda otuuka nja gikuwa. You would do everything to go to Uganda. Ate bw'omanya nti nzirina, waliwo gaaha Fred agamba billion agenda zijja, naye nga omanyi nze nkulira Uganda oba nze governor nga nze naye kugamba James gwe wotuuka e Uganda binokola omanyi mu America oli bundi oli mwavu oba London oli mwavu, ate sinawe empayiringa sente zino zikolezaamu, naye oba tonagenda omanya nti ndi mugagga, kyobuza kukola ki kutuuka wa Uganda. Offer weeri naye kigalasa ky'okugaana offer eyo ng'oli London n'ogigaana naye ng'ate agikuwadde agamba nze byonna byange. All you have to do is come here. This thing gyetulimu ekitali real, elinga etali real ensi gyetulimu, this is an illusion. The real thing is the heaven. We are under an illusion, a temporary one. Mukama atusuubiza everything. Offer weeri and it's real, can take it to the bank. We're going to reign with him. We just have to give our lives to Christ and tell others about his matchless love. Kale awamu n'ebigambo ebyo kankume wano, alina akabuuzo atategedde nga butukola bulijjo, aba any supplementation ku kitino kyetuliko olwaleero, aba kirabye mu ngeri y'enjawulo aba takirabanga, this is time for you to say something. Mwebale kumpulizibwa naye. Tebo nsooka kwebaza Mukama Katonda akwiseemu okusooka okutuwa ekigambo ekyo, kigambo kikulu. Mpozi ebigambo byange bitono njagala kujjayo mulamwa nti twetaaga Yesu ffenna. Amina. Nti erinnya lya Yesu kkulu eri obulamu bwa buli muntu yenna yenna. Ssebo ekityo ebigambo byonna by'oyogedde olw'okuba nti byawala nnyo mu myaka, kiba kizibu ebintu ebimu abantu bonna okubikkiriza. Ne Bayibuli egamba nti
balina omukisa abo abakkiriza tebalabyeko. Kuba byadda nnyo. Naye wadde nga byadda nnyo, nze kye ndabye ku linnya lya Yesu gamba obujulizi bwe nnina era bwe nandyagadde okuyalingako n'abawuliriza nti ndabye ku Yesu ng'akola. Kye simanyi oba ne bannange bali ku mukutu bakirabyeko, mmanyi bonna bakristaayo bali kuno. Nze Yesu mulabyeko ng'akola. Kugamba mu bulamu bwange otono emyaka gye nnina, Mukama yampa omukisa nti mbadde mu mbiri ne ndaba emizimu gy'abakabaka nga gyogera, ne mmanya nti mirungi. Naye ate era ndabye ku mizimu emibi oba emyoyo emibi. Nali nfunye ku kintu mu bulamu bwange ne nkiwulira nga kinkutte, nga kijja nga neebase, naye ng'okuvaawo mmala kugamba Yesu. Amiina. Olumu nga mazima mba nga kijja kiro nga neebase, naye nga bwe ŋŋamba ebimu bino ebintu by'okugamba biswaza okwogera, naye ng'ate bw'obyogera kugamba abalala bayigirako, kiba kyakulabirako eri omulala nga si kirungi kubisirikira kugamba oli n'atakuyigirako. Kwegamba ekyo bwe kyajjanga nga neebase, mazima ngamba sina nakuzuukuka nga nkyali a little bit unconscious, nga waliwo omuntu wanjogerera ayita eddoboozi Yesu. Yesu kati ngenda okuzuukuka okugamba nange okwongerako nti Yesu Yesu, ng'eddoboozi lyatandise dda muli munda, simaba nga ddoboozi lyani. Naye eddoboozi lyatandika nga Yesu Yesu ne kita, Yesu ne kita. Kati ngenda okugamba nti ntandika mazima okugamba nti Yesu Yesu nga kita mpola mpola linnya lya Yesu. Amiina. Kale okuyiga okwo kugamba Mukama kwe yampa okuba nti nafuna omukisa ogwo okuba n'obuzibu bwe, ate naye nfuna okumanya nti linnya lya Yesu eryo lirina amaanyi. Likola. Kugamba kitiibwa bw'oyogedde okugamba omulamwa guno gw'osomesezzaako nti abantu baffe bakimanye, n'ensi ekimanye, ne famire zaffe zikimanye, n'abaana baffe bakimanye nti okubeera mu nsi muno ng'olina Yesu kikuyamba, kikutaasa. Kikutaasa ku myoyo emibi, kubanga erinnya lya Yesu lyo ligoba buli muzimu gwonna. Kale y'ensonga eno ngambye nti kansharinge obujulizi obwo. Tukimanye nti mazima erinnya lya Yesu lirina amaanyi ate lituyamba. Aye tuyigirize abantu baffe, tuyigirize n'abaana baffe ne famire zaffe, kubanga liba tuvuddewo omanya nti omwana wo bw'omuteekamu erinnya lya Yesu n'aliyiga lirimuyamba nga gwe nawe toliiwo. Amiina. Seboneza nnyo neeyanze ewayi sebwebala obujulizi obwo. Ola ayagala okwogera nga nange nga sinayongeza ku ekyo. Okay, kati similarly, nange nafuna ku experience eyo maybe a few times. I don't know. Of course, nga bwe tulabe Sitaani yava mu ggulu ne bamalayika be, emizimu ebiri demon possession weeri. Era emirundi mingi nga Mukama waffe agoba emizimu diamond ku bantu. So ndowooza nti tewali mizimu na bifaanana bw'ekyo eyo eba tegoberedde ebyawandiikibwa. Sitaani tali yekka. Those powers are there. As much as the powers in the heavenly places are on God's side, the evil forces, Sitaani alina bamalayika be abasobola okujja ne bakumalumu amaanyi to discourage you and everything. Ninange I've had that experience before where waliwo otuuka we natuukanga you cannot move anything, you're vulnerable. Naye nange okuva mu situation naye nga bw'ogambye ng'okoola Yesu ekintu ne kiryoka kikuta. Ebintu bino ebimu tugenda biraba clearly Mukama nga amaze otujja mu nsi eno ne tutunulira bagenda tulaba Sitaani yatukola nga tax ku bulamu bwaffe. People experience the devil and the evil forces eziri mu nsi differently, but they exist. Era nja kwebaza omulangira Kalinaabiri olw'okuba otuwa obujulizi obwo guiding in that direction, okuma engage the powers and principalities. Tugezaako twetera okwerabira nti Sitaani ate yakulira ensi enzirugavu, the dark world, erimu spirits and demons
and people get possessed. Abantu naffe venyine emizimu tubamu kana tujjako bujja. Zitoba kaba obutaba musanvu, zitoba obutaba whatever name we've had, that also in in this life. Mukama nagenda akolaki fending off. But we always be under attack. Wanginess yes stand. Near the only weapon we have is our knees and calling on his name. Mulala was it the 12. So again about James. Tobozi kutukako bali dikiriya kataidono. Go again about too far to deserve to miss. Jabatera mu miss. Get about. Weba enyosebe ekyokuyiga ekyo kigazi era kikulu era bakimisinze nange nina mukoddomi wange agamba nti ebyemizimu tebiriiyo abalogo abasezi abafumu basitoloja n'aba naye nga basitoloja waliwo yannyonnyola n'agamba bano abagenda okulaba Yesu ng'azaalibwa balinamu astrology beat nga tuvuddeyo eyo kyoyogeddeko kikulu nti waliwo obubi n'obulungi ekyo n'omuntu atamanyi Katonda abiraba nti waliwo obubi n'obulungi naye Katonda bw'oyogeddeko atwagaliza bulungi kubanga Yesu yasobola n'omussa ku ddaala below the angels ajje ne waffe gye tuli kubanga naffe tuli wansi wa angels ate atuze mu kitiibwa kye kiri kwegamba Katonda takwatibwa bujja Katonda wa bulungi bwa blessing abatu blessing on the other side ba angels kuba angels bw'oyogerako era bw'oyogeddeko bwe yajjayo bano kimu kya kusatu n'abasweepingayo yabateeka mu ddakawo kyoba nti ne bamalayika ba Sitaani tetubalaba wali obuzibu egamba ekizikiza ekyo the other side nti era n'amaanyi balabika bakyagalina tozo likyogerako bana bamalayika gye bali ba evil abaagwa gye bali n'omukama waabwe gyali kubanga wayogerako okuzikirizibwa kuli kitegeeza tuli mu lutalo era waliwo kusalawo nawala ka thin line nsalewo ng'ekituufu n'ekikyamu ekisawo kiki naye nga waliwo gwe bayita okubikka bbula kwegamba Sitaani yatutimbanya kutimba bbula waliwo ebintu akolera ddala nga ajjako omuntu ye tatwagaliza bulungi wayogerako nti ye musi ye mulimba ebyo byonna naye ng'ate bambi mu bulimba bwakoze eki tutta abantu bangi mpozi n'ekirala ky'olinnyonnyolako olulala nti ddala Sitaani kati Sitaani ani atukiikirira mu ggulu okyogeddeko ndojja kyemfasayizinga kubanga Sitaani era mu lugezigezi olungi yagenda ne yeeteekawo n'agenda atukiikirira n'agamba mu kiseera mu kitabo kya Yobu nti akiikiridde omwana w'omuntu naye kati waliwo n'abantu betuwulira ndowooza abamu bawulira nti agenze they have sold their soul to the devil ekintu ekyo buli wenkiwulira neesisiwala I feel kulira bulala again pimples omuntu n'atunda omwoyo we eri Sitaani ng'akigenderedde ate byogeddeko ebyensi agutunze leero enkya taliiwo ate gamba Sitaani ayagala nnyo twetoolole wano atuwa this bagita tunnel vision tulaba bwe tuti naye ng'ate tulaga panoramic view y'ebintu ebingi ekigeri engazi naye Sitaani ayagala tubeere nga tuti tano tulaba just wale tulaba tuli wegamba Mukama atusaba ennyo ssebe ekyo. Amina. Banange nezanyo comments wamulaga kwongera kakatino basito nkole summary ya kino olobudde yakwongera bebaza bwemante munaki mwezi kimbula tegeddemu olwaleero kinyatulaba olwaleero kwagala kwa Katonda n'ekisaazi Mukama okutuddira n'atujja wetwali in a lost state n'atujja wansi awo n'atwambusa waggulu mu ggulu netuyita kuba bamalayika n'atuteeka waggulu wa bamalayika abatayonoonangako tugenda kubeera mu bifo by'omu ggulu
tulabi mu ntebe ya Katonda okufugira wamu naye waggulu okukira ne bamalayika abatayonoonangako. Think about that. Kwagala kwa namakyo Mukama alaze ekisa kye is the greatness of his grace in the love he showed us in Christ Jesus. Niyo mwere n'ebirowoozo ebyo wiiki eno. Mukama bakuume. Katusabe. Katonda waffe nate tukwebaza kubanga gwe muyigiriza omukulu. Bw'atwagaliza ebirungi omulabe gy'ali atatukozesa bubi, atwagaliza bubi, atumalamu essuubi, aggyawo essanyu, obubenje bubeerawo, okufa, okulwala, ebyo bye bimusanyusa. Naye ng'asiikiriza ekigambo ekirungi, otuwa omukisa, otwagala, ogabana naffe obusika, otuwa essuubi, essanyu, oleeta Katonda waffe byonna tolina kyoleseeyo eri omwana w'omuntu. Katonda waffe tukusaba tugende n'ebirowoozo ebyo ng'omwogezi bw'agambye, kubanga bigenda tukola bulungi, bigenda tutunuza, tuleme kutunula nga tutunula nga bwe twetoolodde wano n'ebiri ku nsi, naye tutunule ekisukka ensi, ekisukka obwengula, nti Katonda waffe ensi zo zonna walondayo n'ensi yaffe, era Yesu n'ajja n'afuuka ng'omu ku ffe, ate naffe atufuuke nga ye bw'ali. Katonda waffe tukwebaza kubanga tudde ku mukono ogwa ddyo, wabeerawo obulamuzi, emujulirwa omwesigwa, bwe wabeerawo abaali bazuukidde ababaddeko ku nsi eno naye gy'ali, ate Katonda waffe ye muwolereza waffe, ate Katonda waffe obulamuzi byonna biri ku ludda lwaffe. Mukama ekintu ekyo mulaba ateekawo ekizikiza tuleme kitegeera, nga waliwo oba okuzikirira ku nsi eno, tusube obulamu obutaggwaawo. Mukama twebale nti tuli baana ba Katonda olwa Kristo Yesu, tubeere nga kituzaamu amaanyi era obusika bwaffe, ate obwo bulamu obutaggwaawo, tufuna obusika obw'oku nsi ne tulwana ne tusiŋŋana ne tukyawagana, naye nga bya ku nsi, kubanga abasika era batuuka ekiseera ne bavaawo. Naye mu bulamu obw'okusikira inheritance eyo, Mukama tukusaba tugyetwalire mu kukkiriza, twongere kukkiriza kubanga tukwetaaga. Beera naffe, beera n'omwogezi waffe n'amaka ge n'amaka gaffe gonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Anna mwebale nnyo, mwebale ddala. Besuuliza amaloboozi manyi we muli naye tebusobola kwogera embeera, naye tusinga ne Saturday ejja for another interesting study. Yesu